Samei Ruto atwalibwa mu ICC kansubirago mwagafunye dda. Samei Ruto bamutwala. N'emisango gya 217 bagigasseeko ku Samei Ruto bagirese. Oluvannyuma lw'okuzuula emirambo 15 mu bibira gye yagisuula naye nga these are victims of torture. Tugenda byogerako byonna olunaku olwaleero. Then tugenda kwogera ku busungu bw'abasajja bannange bano bajja tutta. Yes, tujja bwogerako ndowooza Kagame alabika yagudde eddalu. Kagame teyetegeera bulungi. Kagame ali mu ddwaliro kyekituufu. Kagame taliyo e Rwanda. Taliyo. Ali mu ddwaliro. Era oya zonna zikola ava mu ddwaliro. Bamukuba ekiyiso n'addamu ku understand nga janga ayogera eby'ekisiru. That is Kagame for you. Nze sina assurance. Lulina bagamba either mufu oba ali mu ddwaliro. Kati najja n'ayogera ku liberation day. Naye ayogerera ku kamera. Kati ku kamera then nze nabagamba njagala nnyo amawulire nga gali approved. So nabatera options bbiri ne bagamba either ali mu ddwaliro oba yafa. Kati ne kijja nti na ali mu ddwaliro. Kati awo ekyokufa nze sinaako evidence. Yes, kubanze sagala bambuuze bestasobola kunnyonnyola. Nze njagala bambuuze ekintu nga nja kuddamu nkikunnyonnyola. Kyemmanyi nti Kagame waali. Era wabaluseewo butakkaanya wakati we ne Museveni. Kagame agamba balwane, Museveni agamba bafulume ensonga. Wachi yaguddewo boda eyo. Yaguddewo boda bafulume. Kyokka Kagame yagamba balwane era ba deployinze M23 yatekinze positions ku front line. Okitegeera. Kati awo tetumanyi wakigenda kuddirira. So yes, nange namulabe ku TV tagenda mu public. Kagame tagenda mu public. Nange kyenjogerako oba yabadde AI oba yabadde ki nenga namulabyeko ku TV. Tagenda mu public. Tagenda mu. So awe tuli kucha Kagame abakimbuuzaako. Then echa M23 ekibinje ekimu kyagenze ku front line. Bagala kulwana bagala kulwana ne gwanga lya Democratic Republic of Congo. Of which bana abantu banonze olanze kambabuli ekintu kimu ekizibu ekiri ku Museveni yo ne Kagame. Bayina ekizibu eki. Bayina ekintu kye bayita resistance. Ekintu ekyo kibi nnyo. Waliwo ekiseera wootuuka nti neepikidde omuntu ng'omulaba kubaga konda akutta nga kiki olina okukola kudduka n'okudduka nakwo it is another way of fighting. Okitegeera odduka n'ogenda naye w'osigalawo munno okola ekimbolwanagane n'omuntu ajja kukuba. Kati kwange essaawa eno yasayinize mineral deal ne America of which America eyina 50% ku byobugagga bya Kongo ebiri mu ttaka. Kati kibanga gwe omuntu wanaakuwa business n'akugamba nti muganda wange business ino tugabanira wakati. Gwe ng'ogiba nti business ogisobola. Kati ate omulala najja n'akwekiikamu nga ffala. Osobola omulekera emirembe. Kati essaawa eno America eri mu gundi ya Kongo, eri mu Kongo. Okitegeera? Kati wekuba nti eri mu ggwanga lya Kongo ereese ba machineries. Ku luno baleese ba Colombia, luli yagamba yafulumya ba Romania. Ereese ba machineries webali. Baleese ebyokulwanyisa ebiri advanced ebitadde ku ground ekusalawundinze. Osigaza option route moyino okuddukira. Ate gw'ogamba nawe otwala maje ku front line ogenda kulwanagana nani? Omusajja deployinze emitwalo 6 egy'amagye, emitwalo 6. Okitegeera agideployinze bali advanced, balina ebyokulwanyisa, balina buli kimu. Kyokka ku ekyo tanaleeta Air Force kugikuteekako. Kongo erina Air Force. Ba M23 tebalina. Okitegeera ekintu ekyo. M23 terina Air Force. Katana gireeta tonaba ku deployment ya Air Force. Wabula golaga nti ogenze kulumba nawe kulwanagana nabo. Ogenda kulwanagana naki? Osobola okulwanagana n'Omumerika tosobola. Nabagamba wano teri nsi mu Africa yagenze ku capacity erwanagana n'abantu abataano abo abakyankalanya ensi eno mbu bakola world order. Teri. Era ebakuba omwadda bbali n'akutunuulira naye ng'ate yakuwaga. Kati Kagame yagendako luli njagala mujjukire nga yakamala okuwamba wali kale bamale bagimuggyemu. Okitegeera bamale bagimuggyemu yagende wa Ibrahim Traore. Kati simanyi kye baateesa oba yamuwaga n'amuwa ku by'okulwanyisa Katonda yamanyi. Naye nga nze kyemmanyi Kagame adeployinze amagye gagenze ku front line. Naye Museveni amuguliddewo boda ayagala bafulume baleme kulwana. Kati ye Kagame omutwe gwe Katonda yamanyi. Naye tulindirira 90 days, tuli mu 90 days countdown gye tulimu. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuliriza we balinye kwekumira ku mayengo gano.
gwe yenna atanatweyongako nkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbaagaliza ekiro ekirungi, mweraba.